Nene baza katonda w'ekitiibwa bannange Allah bwe bukitiibwa musawume nankoledde ekyamagero. Atya. Waliwo omuntu yali yesibe ku mulimu gwange. Omulimu gwange nga gumunwa bukaseera ng'agamba musumba. Otasobola morning show. Era otasobola morning show. Bannaye sister wange makula. Omulimu gumpeza saawa nzazi sobola mumuteeke mu evening. Mumuteeke luda bannaye katonda yamumpugudde n'amuntwalira ku baba. Congratulations. Kibichi gwana wala congratulations bebiki. Kibichi gwana futugamba nti kibichi gwana wala. Katonda asindiikirize bebe tugamba nti Katonda aseteze ensozi nezitamanya. Bible egamba nti Katonda aseteze ensozi nezitamanya ate lekerawo okweta kyotali. Waliwo abantu ababadde beeraga nti oli wa kitalo nnyo baganga tokyasobola kudda kweyo leva ate Katonda n'akuwanulayo gy'oyite wakabi n'akulabisa n'agenda n'akumaala amazi. Akyali wakabi. Endowooza bwe kugamba omuntu eyeeyita owakabi. Owakabi obudde luddawo oli luddawo ekyokubiri obadde olaga nti wakola TV namba eyiyo kookera okwokubiri obuseke wakola system yo wakola biki ng'olaga ntosinga ne TV. Kuno si kujjonkera kwennyini ani mujjonkezi ku babiri Furufiga ye mujjonkezi Kasuku ye mujjonkezi kubanga okusinziira ku Furufiga kyayogerako ngenda kuzannyira akatambi ako paka gye kaggwera awulikikanga Kasuku ye mujjonkezi naye ate obulabamu oti oyinza ogamba oba Furufiga ye mujjonkezi n'ekigambo mujjonkezi nno nakyo nze naakajja nkiwulire nkuze tuuka wanino gasuulirangayo muntu ogamba mujjonkezi simanya abo bajjonkezi tandise kiwulira ku actually weeks ntono emabega okujjonkera simanya oyo mujjonkezi awo kuba palaso alien skin entalo zaabwe tandise kiwulira ekigambo ekyo tekibanga nalubiri kyetwali tutamanyi Katikkiro kye yatuleetera n'endoozi nakyo kyaliyo so kankuteereko obutambi bunene ne Shairota mukyala wa Vairota bannange ono naye naatujjukizanga waali olubuto buli kaseera atujjukiza bannange nkyali lubuto lwa Vairota nina olubuto lwa Vairota ne kavidiyo akadde akajja tutegeezanga bannange olubuto lwa Vairota nkyalulina nkyali lubuto Shairota kakkano olubuto lukule luveeyo okole ekyo ky'oyogedde. However tetwagala okomewo mu kamera oluvannyuma lwa bino internet teyeerabira ogambe togenda tawaanya Vairota togenda musaba buyambi olubuto lwogenda lwekuliza bazadde bo famire ye esobola nnyo okusupportinga financially tetwandiyagadde kuddamu kuwulira kintu kyonna nga kigamba mbw ate Vairota atagaba buyambi n'ebisigadde ng'ebyo. Nene baza katonda w'ekitiibwa bannange Allah bwe bukitiibwa musawume nankoledde ekyamagero. Atya. Waliwo omuntu yali yesibe ku mulimu gwange. Omulimu gwange nga gumunwa bukaseera ng'agamba musumba otasobola morning show. Era otasobola morning show. Bannaye sister wange makula. Omulimu gumpeza saawa nzazi sobola mumuteeke mu evening. Mumuteeke luda bannaye Katonda yamumpugudde n'amuntwalira ku baba. Congratulations. Kibichi gwana wala congratulations bebiki. Kibichi gwana futugamba nti kibichi gwana wala. Katonda asindiikirize bebe tugamba nti Katonda aseteze ensozi nezitamanya. Bible egamba nti Katonda aseteze ensozi nezitamanya ate lekerawo okweta kyotali. Waliwo abantu ababadde beeraga nti oli wa kitalo nnyo baganga tokyasobola kudda kweyo leva ate Katonda n'akuwanulayo gy'oyite wakabi n'akulabisa n'agenda n'akumaala amazi. Akyali wakabi. Endowooza bwe kugamba omuntu eyeeyita owakabi. Owakabi obudde luddawo oli luddawo ekyokubiri obadde olaga nti wakola TV namba eyiyo kookera okwokubiri obuseke wakola system yo wakola biki ng'olaga ntosinga ne TV amaanyi ne bagamba nti wali kisinga mainstreams. Ne bw'oba olina TikTok esembayo okulabibwa oba social media etya ne bw'oba olina YouTube channel esembayo okulabibwa tewali kisinga mainstreams. Nabagamba YouTube channel zatandikira mu America sayini zaavaako oba zeziranga ebisembayo zikyaliko. YouTube sabe zeziranga ebisembayo zezirangira ba president kandi abagamba kibata mainstream kyovala buli muntu aginoonya buli muntu agikane waliwo n'abakola ewabbala mu bakola bwerere bakeera okukulasa nakuleeka naye ekyamutwazisiza radio ne beetega obu TV ne beetega obusimu ulira ekyamutwazisiza ku eyo TV sigamba nti yabadde anoonya mulimu already is employed kyonna kyekiri no matter what kyonna kyekiri please shut up kyonna kyekiri no matter what ensonga kyonna kyekiri level yayisa windows yabadde yakujjako let me tell you something kyonna kyekiri eviviri yayise kirizo bagana mulekerawo okweyita ab'ekitalo evivi lyakoze batya kyonna kyekiri gye kiggwera oba yagenza employee oba yagenza ati oba blablabla evivi lyayise awo sikuwagidde ate eri kitwale nti sa mainstream media wakyawamanya evivi lyayise omusajja okyamwagala simwagala wallahi let me tell you the thing. I'm here partying, I'm enjoying my life, I'm partying, I don't have stress for a man. I don't have any stress. Anyway,
Actually, what I can do right now, what I'm doing right now on TikTok, it's like a content. Yeah, how people do their contents. But the truth is, I'm not in love with Vyrota. I don't have, yeah, he's the father. And he has to know he will be the father. Even though I produce the baby, he's the father. Even though I produce the baby, he's the father. And that's all. Never, he can never deny. If he wants to deny the child, then we shall go for DNA test. Because I know since me and Vyrota, since our issue started, I've never met any man like sleeping with a man. Oh, never. Yes, because I want to ashame him. I want him to know the truth. Like, I want to ashame him. They do DNA, and you also see it very well. The baby is mine. I see what you will do. Even though the DNA, I know the DNA will talk the truth, and I know it's true. Vyrota is the father. Even though they find it's true, Vyrota will never touch on my baby. I'm very ready to be a single mom. I can take care of my child. I have a family that can take care of my child. Thank you.